ETV Uganda mbaniriza mwena abatulaba ndi wa mukisa ndi wano ne Vicent Ssegawa. Vicent Ssegawa ogamba otya ssebo? Sina tabu. Bigenda bite? Biramusi bibi nnyo. Twaliza mwera ebinsi yonna yakweyiya obeewo. Tuyiyayiya mu ngeri zonna ezisoboka tubeewo. Ya Uganda Musicians Association okolangana? Nkolanga akiikirira kadongo kamu. Wakiikirira kadongo kamu? Bwe kiri. Vicent Ssegawa. Olina oluyimba olupya abaluyita naluwuliddeko baluyita ani? Embeera esusse. Embeera esusse. Kiki ekiganye? Embeera yonna gy'olaba mu ggwanga naawe bw'oba olaba esusse mu buli kintu si kimu. Embeera oba bwavu, embeera tiyagaasi, embeera bano bavubi kukola ati muve wano mukole mutya mudde wano. Embeera ogiraba naawe si nnuŋŋamu naye nga saabadde nga agezaako kwegugunza abantu wabula nabadde era ntwala kusaba oba nga enteesa yaffe ng'abantu ba wansi nga gyengezaako okuyisa mu ddoboozi lya luyimba lituuke eri abatukulembera bamanye nti embeera esusse gye twogerako yeno bweti ne bweti ne bweti era nga twetaaga batuyambe bwe bati ne bati ne bati ne bati okuba nga tubeera bumu n'abatukulembera lwe luyimba. Olina paati egamba simanyi mu kusooka abantu bakuwagira naye ate kati ekintu kiganye olowooza toyingidde mu byobufuzi ate nga bagambye era bagamba tolina ttabika music na byabufuzi? Waliwo ebintu bye bagaana. Ekintu ekigaanibwa kwe kugamba omukulembeze nti tukukooye va mu ntebe kola ki? Eyo si solution. Solution eri nti kino kituli bubi na kino kituli bubi. Eyo yeba solution. Kitegeeza nti kitaawo bw'akola ku nsobi olumu n'ogirabanga oba taata bw'agalamiza maama n'amukuba mu baana omwana omukulu asobola ogamba taata tekitusanyusa nga maama akola ki? Akubwa. Naye ate omwana tasobola taata tukugobya waka wano vaawo gw'olaba kijja. Ekyo kyengezaako nti bagaana era nabo baba batuufu okugamba nti gw'oŋŋambye nti kitammwe nveewo waka wano ŋŋende kitegeeza tasobola kuba muteefu era ava mu ki? Mu mbeera. Kakati ate omwana bw'agamba taata okuba maama naye kituluma era taata asobola okuddamu ak'obuki? Ak'obuntu n'awuliriza. Kakati kyekyo kyengezaako okulaga nti bagaana abo abalumba obubi. Naye nze bwe ŋŋamba nti watwagala mu ntandikwa nga n'emisolo mitono nnyo ddala naye ate n'obiteekamu ab'amaddu mba muvumiddewo. Ab'amaddu be baliwa? Abamwetoolodde. Vicent Ssegawa wanoonya omukyala n'omufuna omukyala n'agenda obuzibu bwavaawo? Eri obuuseeyo ate ogudde eno ebintu Kasavu Kanyama soko tubuulire omukyala ki ekyamutwala yalagawa? Omukyala saabeera naye kaseera kawanvu naye byonna ebyagwawo nti abazadde bagamba nsooke embaga nsooke anyanjule nsooke gamba kyampisa bubi kubanga nali sinneeteekateeka nga mmaze okumunoonya era mufunye tugenze ku musaayi era tuli balamu nga tulina kubeera ffenna tuteeketeeke biri ate bo nga bagamba ddeyo ewaabwe ate tubikolerewo kati mbu wendi bimalira nga nze neewadde ebbanga lya mwaka mulamba nga sinnaza mukyala ngoba nga tetunagenda manya kwanjula kati ate bo ne bagamba nti ebbanga eryo lyoyagala okukuwa nga tonnajja kwanjula lyoba olinde era ng'omwana tomulina. Ontegedde? Kati okyamwagala omukyala okyanoonya ssente omwanjula omuwase? Ndi ku kirala nnyo nakyusa nabivaako dda olw'ensonga. Wafuna ne lisiti yali nnene tolinayo omulala ataakwanya obukwakkulizo? Nkyali omanyi sipiidi mbi obukwata mpola butuusa ku buwanguzi n'olwekyo omukyala engeri gye bamugamba dde ewaabwe nakkiriza n'atabeera ludda lwange namala okukimanya nti tanjagala bulungi okitegeera kubanga kya bulijjo abaagalwa ababiri bagonza abazaala bali abazadde abatuzaala ffe tubagonza era omwana n'agamba abazadde naye maama taata munzikirize mbeere n'omuntu wange tunoonye akasente mu magezi tusobole okujja mwanjula awaka wano tebasobola gaana naye bwe nalaba azze ku ludda lw'abazadde nga tampolereza nenkita lumu nga lwa mugaso kati ndi mu kweteekateeka mbagambe ekiddako mu maaso awo.
baali balowooza ndi mu nnyimba mbunoonya simanya kugenda waggulu luyimba kirwe nalindeese mu ekyo nange simanyi era sirulaba wali kubanga si ensonga yange ya okay Vicent Ssegawa tweyanziza neyanziza nange neyanzeege mwebale kujja mwebale kugulawo na office tugiguddewo era tonsiibula bwotyo kantwala akakisa kano okukoowoola abayimbi mwenna ab'akadongo kamu mu ggwanga lino Uganda bannange mujjumbire enkiiko mujjumbire okwewandiisa eno association wuma lwe lukiiko olututwala ffenna naye ffe ab'akadongo kamu tutera okwegayaalirira ne tubeera ebbali eyo naye bambi tuveeyo tujje tukwasize wamu jangu oteeseze music wo jangu oteeseze ekitone mujje tuteeseze omulimu gwaffe kubanga mwe tulina okufuna abayimbi b'akadongo kamu mwekwatakwata ne mulemera ebbali n'ogaanira gye wagenza okukola ate nga tuyisa olukiiko kikyamu teri ajja kuteeseza jangu oteese oyina nsonga zo nange nina zange bwe tuzigatta kwe kujjamu ekiramu neyanziza nnyo. Okay, mumwawuliddeko abadde Vicent Ssegawa Ward XP representing ETV Uganda. Mbagala nnyo baganda bange mwekumire ku mukutu tugenda kuba tuleeta ebipya ebirala bingi.